Gye buvuddeko ekitongole kya poliisi ekinoonyeza ku buzzi bw'emisango kyagomba obwala mu muvubuka Kalanzi Elasto atemera mu myaka 21 ng'ono mutuuze w'e Namengo munisipaali y'e Lugazi mu disitulikiti y'e Buikwe nga kyaddirira okulabikira mu katambi nga Eyeewaana nga bwe yali ow'akabinja k'abayeekera ba ADF akatigomya abantu mu ggwanga lya Congo ne Uganda era nga yali omu ku baalumba essomero mu disitulikiti y'e Kasese ne batematema abayizi okukkakkana nga 43 battiddwa. Each and everything of ours is being banned. Let it be knickers, sandals, documents, especially my documents have been banned. Olwairo Kalanzi asimbiddwa mu maaso g'omulamuzi w'eddaala erisooka e Lugazi Awule Augustine Kkomera n'amusomera emisango egyekuusa ku nkozesa embi y'emitimbagano n'asasanya obubaka obukuma omuliro mu bantu ekiyinza okuviirako eggwanga okutabanguka. Omulamuzi amutegeezezza nti okusinziira ku misango egimuvunaanibwa waddembe okweyimirirwa wabula abantu be bazze tebeetegese era okukkakkana nga asindikiddwa ku alimanda okutuusa ng'ennaku z'omwezi 17 lw'anaakomezebwawo mu kkooti. Ekyo ekintu kyali kisobola okuleetawo obuzibu eri abantu b'e Kasese. Musango bw'obuli. Have you understood the charge pertaining to count one? Okitegedde? Yes. Is it true or false? Kituufu oba nedda? Abamu ku batuuze ku kyalo omuvubuka ono kwawangaalira nga balaze ennaku y'omwana waabwe okusindikibwa mu Kkomera wabula waliwo abakisanyukidde nga bagamba nti kigenda kwongera okumusomesa essomo ku ngeri gy'abadde akozesaamu emitimbagano. Kubanga social media ereese omutawaana munene nnyo, so tusaasira abamu abatuuse ku mitawaana nga gy'owulira egyo gye baddewo, naye nga nkubiriza naddala abaana b'amasomero n'abavubuka bye tuteeka ku social media bisobola okuviiramu akabi ne bikuleetera omutawaana omunene n'okyejjusa. Kubanga kati munnaffe Kalanzi ebintu byayogedde mu butuufu ng'ate waaliwo incidents ezaatuukawo ku ssomero ate n'otandika okwogera ebigambo bifaanagana automatically baba balina okunona. Wetwogerera nga bannayuganda abawerako bavundira mu makomero olw'enkozesa embi y'emitimbagano ng'abasinga kigambibwa nti bakikozesa kinyumu nga baagala abantu okubagoberera ku mikutu gyabwe beeyongere. Social media mugyegendereze muleme okutimbatimbayo ebintu ebitakwatagana. Kati mu Uganda waffe yateekayo ebintu oluusi bituufu oluusi si bituufu n'ajjirwa obuzibu. Mbakubiriza mukozese bulungi omutimbagano mukozese bulungi era mubeere beegendereza nnyo. Olw'okwagala okufuna emikwano n'okugobererwa okungi kiviiriddeko abavubuka abamu okulowooza nti ebintu ebimu w'oba ogenze ku ssimu eno n'otawulirwa mangu oyinza okukola ebintu ebifaanaganawo ebyo ebiyinza okwatulakitinga abantu bakole ki bakugoberere. Farida Nakayiza ne Moses Serumaga, BBS Terefayina. Otyo abagoba ba taxi n'okusukoma